kukiteekako tugenda kulaba obugenyi bwa Papa bwalimu mu kitundu kye bayita South Eastern Asia. Papa Francis yabitaddemu engatto nga agenze mu Asia, ekitundu ekya South Eastern. Kakati eyo gyagenda okukulungula ennaku wazinda ba 12 ng'alambula amawanga ag'enjawulo wakati mu kwagala okuzza emirembe n'okuteekawo obwa Sseruganda wakati w'amawanga ago n'obukatoliki ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ekyamazima gye buvuddeko embeera ya Papa yayogerwako nti teyali nnungi olw'okugulu okwali kumuluma n'ebimbe ebireetebwa emyaka nga bwe bibeera. Naye kaakati yasituse olwaleero si lunaku lwakusatu olwaleero lunaku lwakusatu ng'atandise obugenyi buno. Kakati olwaleero abaddeko mu ggwanga erya Indonesia. Mu ggwanga erya Indonesia eno gyateekedde oba gyakwasaganyizza ensonga ez'enjawulo n'abakulembeze sayidi eyo wakati mu kwagala okukkaatiriza era nga bwe nkugambye nti obwa Sseruganda tebuliiko ddiini, obwa Sseruganda tebuliiko langi, obwa Sseruganda tebuliiko sayizi yadde ensimbi nti kubanga oteekeddwa kuba mugagga nnyo okubeera muganda wange. Nti oteekeddwa kuba mukatoliki okubeera muganda w'omuyisiraamu. Nedda, nti oteekeddwa kuba mweru okubeera muganda w'abantu bonna. Kakati buno bwe bubaka bwe yatutte. Munonya mpuliriza njagala kubuulira nti Papa Francis eno gye nkugambye gye bayita South Eastern Asia ye wali amawanga nga Indonesia, amawanga nga Malaysia, amawanga nga Brunei, amawanga nga Burma, amawanga Burma eyo ye Myanmar. Abasajja abaava kuno ne bagenda balwanira nga bagenza okulwana Sematalo gye bagenda Burma eyo so nga balwanirako bazungu naye nga bali Myanmar. Olwaleero ensi eyo teri nnyo bulungi olw'amagye bannamagye abaagimaamira. Kyokka era mu bitundu eyo ye wali n'eggwanga erya Cambodia. Kakati Indonesia ngigambye, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand ne Vietnam. Naye kakati essira oba amakanda agasimbye Jakarta, ekibuga ekikulu eky'ensi Indonesia. Eno gyasangidde Imam omukulu ow'omuzikiti oguyitibwa Istiqlal Mosque, omuzikiti ogusinga obunene. Era wano Papa obugenyi we bubadde ku muzikiti guno ogusinga obunene mu South Eastern Asia baguyita Istiqlal Mosque. Kyokka nga teguli wala nnyo ne gye bayita Jakarta Cathedral. Kakati omulunya mpuliriza katusooke tuwogere ku muzikiti guno tugulabe. Istiqlal Mosque eri mu kibuga Jakarta ekya Indonesia gwe muzikiti ogusinga obunene mu South Eastern Asia era nga gwe guddirira oba gukwata kifo kya kusatu mu mizikiti eminene mu nsi yonna. Kakati omuzikiti guno gutuuza abantu 20,000 agajjudde. Gwa byafaayo gwazimbibwa mwaka gwa 1978. Awo ng'oddamu mu abaaliwo abakadde nganzi weebuuza twali luddawa kiki ekyaliwo mu biseera ebyo. Naye ndowooza era si bye biseera Idi Amin we yali anatera okuviirako mu 78 alaveeko mu 79 awo. Kakati bw'aba avaako ng'eri bazimba omuzikiti baaguzimbya n'ensimbi empitirivu rupiya, abo babala mu rupiya billions 7 eza rupiya. Bw'ozizza mu nsimbi za Amerika ez'olwaleero omuzikiti ogwo gwazimbibwa ensimbi miliyoni 12 eza dola ze rupiya billioni 7 mwaka gwa 1978. Kakati ebyafaayo ebyenkanidde awo bw'obigoberero bijja ku World Report nti guno omuzikiti gwe gusinga obunene mu kitundu ekyo kyokka gwa kusatu mu nsi yonna ogutuuza abantu 20,000
kakati mbadde ngezaako okutunuulira waliwo wano omuzikiti mu East Africa ogusingira ddala obunene baguyita Gaddafi Mosque. Edda gwayitibwanga Kampala mukadde era kyekitundu. Kampala mukadde ono muzikiti. Eno mboozi yonna ngikuwalwa kukyala kwa Papa ayakyadde mu Indonesia n'atuuka mu muzikiti guno ogw'ebyafaayo. Kakati gwo guno ogwaffe ogusinga obunene mu East Africa gwamalirizibwa mu mwaka gwa 2006 awo. Okusookera ddala ekitundu ekyo nga nti kyayitibwanga Kampala mukadde era nga bagiyita National Mosque Kampala mukadde, National Mosque Uganda National Mosque Kampala mukadde. Awo wegutudde bakadde baffe abayisiraamu awo ku Old Kampala. Naye guno balenga nti gwamalirizibwa mu mwaka gwa 2006 naye nga gwali gwatandika ddera mu mirembe gya Amin eyo. Omusajja eyali akulira oba yali omukulembeze w'eggwanga lya Libya Muammar Gaddafi ye yaguteekamu ensimbi. Kyokka gwe gusinga mu East Africa obunene. East Africa bw'ogibalirira erimu amawanga gawera. Naawe ndowooza oyinza okugamanya nti ogaa nti onoonya ki? Onoonya amawanga ga East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, wali Democratic Republic of Congo, amawanga kakane Somalia ayagala okwegatako. Bw'ogatta amawanga ago gonna omuzikiti ogugasinga ogulimu nga gusinga obunene gwe muzikiti gwa faawo oguli e Kampala mukadde. Kyokka bw'ogugeraageranya ne guno gwe mbadde nkugamba Istanbul Mosque oguli e Jakarta mu Indonesia, Papa Francis gye yakyadde ku bugenyi obw'ebyafaayo, guli gutuuza emitwalo 20, guno ogwaffe gutuuza 1.5. Kyokka ku lubanyi gye bayita gallery osobola okupakirayo abantu abalala 1,100. Gwe muzikiti gwaffe gwe tuyina wano ogusinga mu Uganda, ogusinga ne mu East Africa. Kakati njagadde kukikulaga nti gwe guno ogw'e Jakarta Istanbul teguli wala nnyo mu butuufu kinyana mpindi. Nkugamba guno gwe Indonesia kinyana mpindi okuva we guli mu Jakarta ng'ekibuga okutuuka ku gye bayita Jakarta Cathedral. Kakati Cathedral bwetaba y'abakristaayo eba y'abakatoliki n'amadiini amalala amagoberezi ga Kristo. Mu Cathedral kitegeeza nti omwo mubaamu entebe y'omusumba oba eya ssaabasumba. Kakati bw'ogenderera okulaba olwaleero omusumba oba ssaabasumba wa Jakarta ekya Indonesia, Jakarta Cathedral ye Ignatius. Olwaleero ne bw'olaba Papa yabitaddemu engatto n'agenda obuuyo obwo, baagala okugatta obumu. Ekituufu ensi etuuse weetegeerera nti bino byali byadda abantu okuteekawo entalo nga bazisimbula ku mawanga, nga bazisimbula ku madiini, anti mwe mulya na bino ebyo byonna. Kakati batugende okuva ku muzikiti guno ogwa Istanbul okutuuka ku Cathedral waliwo n'olukuubo, yandibadde nga gye tuyita korido, oyitira wansi eyo mu ttano n'ova ku muzikiti n'ogenda ku Cathedral. Kino tekyakolebwa mu ngeri ya busobe, bakikola mu ngeri eŋŋenderere ey'okwagala okuteekawo olutindo wakati w'abakatoliki abali mu Indonesia n'abasiraamu abasaalira ku muzikiti guno ogutuuza abantu 200 ogusinga obunene mu South Eastern Asia. Kakati era kino kyennyini gwe gubadde omulamwa gw'obugenyi obwa Papa bwe yakoze mu Indonesia oba bwakyaliko mu ggwanga erya Indonesia, nga ebimu ku bikoleddwa oluvannyuma lw'okumusanyukira mu ngeri ey'ensusso. Batadde omukono oba emikono ku ndagaano
ono gwe nkugambye Nasuluddin wa myaka 67 so nga ate ye papa wa myaka 87 naye Nasuluddin ono gwe bayita Grand Imam ow'omuzikiti guno ye imamu omukulu kabejja ow'omuzikiti guno gwe nkunyumiza oguli mu nsi Indonesia. Kakati bano bwe basisinkanye bibanyumidde era banyumiddwa nnyo omulungi ampuliriza. Ne bagandi ebimu ku bye baagala okulaba nga bikolebwa si awo wokka wabula ne mu nsi yonna, wabula nga Indonesia n'obukatoliki oba oliawo ye n'abeera emmanduso batadde omukono ku ndagaano nga kuliko ebiwandiiko oba ebiragiro ebiga nti teri kulumbagana munaddala nga tuyita mu ddiini, kubanga papa kino akiggumiza bw'abadde ayogera mu sipiiki ye agenti bw'ogenderera ennyo okutunuulira ensi eno ng'oggyeko langi ezituzoganya naga nti abo baddugavu, abo beeru nnyo, nti abo bampi, ffenna tuli baaluganda. Papa bw'atyo bw'ayogedde nti tuli baaluganda abawedde emirimo. Bw'otunula Samula n'otunulira Kamadi nga mwe tuli tewali nnyo njawulo. Ebitwawula bigambo bye twogera mu nnimi ez'enjawulo, ebitwawula ddiini ez'enjawulo, naye nga ffenna tuli balamazi. Papa yabadde abyogera abigamba abasiraamu be Indonesia nti ffenna tuli balamazi, pilgrims, tulamaga ng'enjawulo ntono, tewali na njawulo kubanga ffenna tutunudde mu kkubo eritutwala wakati mu bulamazi bwe tulimu. Ffenna twolekedde kimu kugenda wa Mukama Katonda waffe Allah. Bw'atyo bw'amwogedde. Kaakati kiki ekiddaawo ne kitununuza enkakaba? Ani ensi eno agenda okuvaamu nekyavuddemu agende nakyo? Era ffenna nga bwe twajja bwe tugenda okuvaamu buggo, wabula olw'okuba tutunudde mu kkubo eritutwala eri Katonda. Ekyo kye kitugatta. Kakati naga nti ekiwandiiko kino bonna kibakakatako okukkiriza nti tuli baaluganda ab'endeemu. Kyokka bwe tumala okundaba ensonga eno nga bweri nga ffenna tuli baaluganda ab'endeemu, tulina okutunuulira ebyo ebitumalawo era nabyo tubisalira amagezi. Zentalo, kwe kulyaŋŋana, kwe kwemanya, ebyo byonna mu ndagaano eno baga nti endagaano eno bagikoze lwa kuyimirira against oba okuvumirira ebyo ebimalawo omuntu. Kyokka era ensonga ey'okubiri ku zine ezirereddwako omukono ye y'okulaba engeri gye tulwanirira obutonde bw'ensi, kubanga obutonde bw'ensi ye mukama waffe. Eno ndagaano ya babiri, Indonesia Grand Imam ate ne Papa Francis owabakomba mudaali, kibadde Jakarta mu Indonesia. Nakati obutonde bw'ensi buno bwe tunaabukwata obulungi ne tuvumirira ebibwonoona, tugenda kuba n'emirembe gy'otalabanga. Kakati endagaano ekoleddwa ku nsonga ezo bbiri. Obwa Sseruganda munnange bano abatadde omukono ku ndagaano weewuunya eggwanga lino erya Indonesia okusingira ddala baddu ba Allah be basingiramu ddala obungi, naye ekyewuunyisizza era ekiyinza okukola gye bayita impact mu bulamu bw'emboozi eno n'obulamu bw'ensi obugenda okuddako kwe kuba nti kino kimenye likodi eyowa nti abantu bano baagadde nnyo okulaga nti okubeera obumu kyamaanyi, obumu gemaanyi. Era olutindo luno lwenkubulidde gye bayita Turn of Peace okuva ku Cathedral, Jakarta Cathedral okutuuka ku muzikiti ogwo omunene, lugenze luweebwa omukisa abakulembeze bombiriri ng'akabonero ak'okwagala okuggumiza obwa Sseruganda n'obumu buli bwe batadde mu ndagaano. Mu ngeri ennyango oyinza okuga nti bano baagadde okuteekawo endagaano wakati w'Obusiraamu
n'obukatoliki mu Indonesia ey'obutatabalagana n'okutembeeta kwoteeka n'okutaatira emirembe buli lwe giba gyagala okuvaawo naddala ng'ebigijjawo biyita mu kubanga byerimbise mu ddiini. Kale nno bwe bubaka obulungi obuvudde mu bugenyi bwa Papa Francis ali mu Indonesia. Bw'avaawo agenda kwolekera amawanga amalala. Ngubuulidde nti obugenyi buno bwa nnaku ziri 12 zagenda okubumalako. Bw'anaaba avudde eno mu South Eastern Asia ate alyoka ayolekere mu bitundu ebirala. Batutegeezezza nti Papa Francis agenda kuwubako olubu lw'ebigere mu Papua New Guinea. Eno nayo nsi era teri wala nnyo mu bitundu awo. Agende East Timor ne Singapore. Eno yonna ekimutwalako ebitundu byebayita Asian Pacific ekimutwalayo kwongera kulaba ng'emirembe egigenze giggwa mu nsi gikomawo ng'atandikira obuuyi obwo. Kubanga amawanga ago bw'ogenderera ennyo watera okubaayo obutabanguko obuleetebwa nga bwesigama ku nzikiriza ez'enjawulo. Era ojja kujjukira nti okumanya musajja mukulu w'emyaka 87 Papa Francis ono, ensonga z'eddembe azaagala lutali luno azaavumirira ekigenda mu maaso olwaleero wakati w'amawanga abiri, eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Palestine. Era nga yennyamidde nnyo bw'oba ojjukira nakikubuliddeko amawanga agaavaayo ne gakuba emimiro olw'endagaano okugwa obutaka wakati w'amawanga Isirayiri n'eggwanga erya Palestine. Abahamas ne Benjamin Netanyahu bwe baaganye okuteeka oba okukkaanya bateeke emikono ku ndagaano ey'okuwummuza olutalo gye bayita ceasefire egenda maaso mu kyondo kya Buwarabu awo. Y'omu ku abo abennyamidde abaasigadde ng'ebintu tebabitegedde bulungi. Era kitegeezebwa nti buli bbanga eriyitawo asabira ensonga eyo ebenge emalibwawo. Kakati mu myaka gye egy'obukadde eno gyali ng'ebirala byonna weebiri byakola ne byalowooza okukolako ekintu ky'okuleeta emirembe mu mawanga entalo ne zivaawo, ekyo kimusuza akukunadde nga fooko mu kabada. Kale nno bwe bugenyi obwo bwaliko, katwongere okusaba oba oli awo amaloboozi aganaava sayidi eyo ge ganajja ne gagwa mu mawanga amalala, emirembe ne gyongera okubukala mu nsi eno.